Omulamuzi wa kkooti enkulu e Kamuli Aisha Nabukeera asibye Susan Namuganza ow'emyaka 34 ng'ono ye yasalako bba Moses Kawubanyi ow'emyaka 45 obusajja emyaka 15 mu nkomyo. Namuganza emisango yagizanga 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bwe yafuna obutakkaanya n'ebba olwo n'afuna namba 2 ekyamunyiza era yamugera agenza okunaaba n'amusalako amaka. Poliisi yakwata Namuganza ku Lwokubiri ku kyalo Buwagu mu ggombolola y'e Bulange mu disitulikiti ey'e Namutumba ng'olunaku lw'eggulo baamuguddeko emisango era n'agikkiriza. Kyokka Kawubanyi olufulumya w'ofiisi y'omulamuzi gye baweeredde mukyala w'ekibonerezo alaze obutali bumativu olw'ekibonerezo ekitono kye bawadde Namuganza ng'ate obuvune bwe yafuna bwalubeerera. Kabonereza akali nga kyakulya kyakunkyo kimaze kyansiikuula omutima n'abona nga tibalinze mu kiwundu kyenakyo kyenji owangala nakyo paka lwe ndiija okufa. Ate leka kino kye ndiibonaku ayiri ekiwundu eky'okubwongo tikasobola kuleeta mukazi nti akuza abaana. Ategeezezza nti agenda kusaayo okusaba kwe ajulire kuba ayagala Namuganza bamusibe mayisa. Tibaire mu mamativu n'ensalawo ya kooti era nga nkozesa ebirowoozo ebikalamu ennyo nti ndi kuddulira mu kooti ey'owaigulu esinga ku wano kubanga ekibonerezo kye bagaire omukyala bamuweere kyakulya kyakunkyo yawooko obumonde n'amakuroni bw'olindanga enkoko n'amatooke kusawo musanvu. Kawubanyi awagiddwa abantu abalala abategeeza nti ekibonerezo ekiweereddwa Namuganza eky'emyaka 15 kitono nnyo. Bamuweera ekibonerezo kitono nnyo, bamuweera ekibonerezo kya mwaka 15 gyokka. Aye nga ife tuli babayise ensonga ng'eyo ife omusadde kye bamutuusaako kikalubu kyasoose nakyo nga tuyingire mu kooti mu saaviisi eso kye ekya myaka 3 bano beere bakubyamu emirundi 2 kubanga yabaye emyaka 6 bulamu bwe bwonna bwonna yandize nga n'ensi yatereera. So tusaba kooti ebe nikyeyongeraku kwekyo. Nathan Sengooba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.